so Katonda bw'oba tonnafa alina by'ayagala okutuukiriza ebikufaako. Osobola okutula ne weekolera lisiti y'ebikufaako. Noga naye ebinfaako kandabe emyaka 5, emyaka 10 mu maaso, emyaka 15, emyaka 20 mu maaso, emyaka 25 mu maaso, emyaka 3. Ebitufaako ye future. Obulamu n'otandika bulaba bw'otyo. Katonda bw'anaaba abumpadde nange nja kuba n'ennyumba ku kasozi k'egindi. Katonda ng'akyandeseewo nange nja kuba ne bizinensi mu kifo bwe kiti. Katonda ng'akyankuumye njagala okutambulako ngende mu ggwanga ly'egindi. Mukama bw'anaaba akyandeseewo nja kuba mmaze embaga yange. In fact, sikkiririza mu bantu b'abapapya. Buli kaseera baba bangi abakazi, baba bangi abasajja. Ebyo purogulaamu yo mu maaso ga Katonda. Eriyo gw'olaba nga tannaba kubeera redde kufumbirwa. Gw'olaba atuuse nga muzadde we oba nga mukwano gwe, naye purogulaamu ye yo eri etya.